weewaawo kakati okuloota amagi kyeki era kitegeeza ki? Era bw'oloota amagi oba ogwa mu ttuluba ki? Oba singa omala n'oloota ng'olaba oli ne Pulezidenti Kagame oba n'oloota ng'olaba oli n'omuntu yenna naye nga wa ku kyalo, oluusi Munyarwanda, oluusi mu Tanzania, kitegeeza ki? Akati ebiseera ebisinga obungi njagala mwetegereze nnyo ekintu kye bayita lubaale. Ekintu lubaale kikulaga wa woogwa, era bw'oba onoosamira lubaale olina okunoonyereza tugwawa, tuli ba ggwanga ki? Lubaale ono namusamirira mu ggwanga ki? Kubanga ebiseera ebisinga e Buganda ebika ebisinga bajja buzzi. Waliwo ebintu ebisinga by'olina ennyo okuteekako essira. Lwaki ebirooto byange bijjamu nnyo bannamawanga? Okuloota abazungu kye ki? Okuloota ng'olina omuntu wa ku kyalo Omunyarwanda kye ki? Naye ng'olaba oyita naye naye n'akuggira enfunda eziwera nnyingi ng'oloota abantu oluusi si Baganda, oluusi n'oloota oli nga Munyankole, olaba otambula naye nnyo kye ki? Akati omukyalo ono yeddira Nkima era nga muzzukulu wa Mugema. Omukyalo ono agamba yaloose abantu baali nabo naye nga boogera Luswayiri kyokka nga bamusaba amagi oba nga bakutta amagi oba nga bamusaba amagi, kyonna kye kiri. Wabula ekikulu nti omulamwa gwabadde magi naye ng'abantu baali nabo boogera Luswayiri. Kakati nnyabo ow'Enkima, first kyenjagala osooka okumanya nti buli w'osanga ow'ekika ky'Enkima bajja buzzi. Kyokka ab'Enkima balina ekintabuli, abamu baava mu Rwanda. Entandikwa y'abantu okusenga muno oba kituyita Bantu group oba abantu abajja obuzzi, abantu batandika okujja nga n'omulembe gw'ebika tegunnabaawo, era bw'otandika okusamira lubaale awemudde nnyo abantu. Kyokka mwe nga mumanyi lunye nti tuli Baganda olw'okuba tweddira kino, tutudde mu ssiga bwe riti, mutaka waffe ye gundi. Kituufu kubanga ebika biri wansi wa Buganda, naye olubereberye bw'otandika okusamira jjajjaawo akulaga obuvo n'obuddo, era omanyira nti twajja buzzi, tuliko gye twava, jjajjaffe omubereberye. Buli lw'olootanga ng'olaba otambula nnyo ne Pulezidenti Kagame oba ng'otambula ennyo n'omuntu nga Munyarwanda, ebiseera ebisinga obungi obaako akabuuza, jjajjaawo yavaawa, yajja atya, kyali kitya okusenga muno? Awo abantu batandika okumanyira ensonga ezibakwatako, era ebintu ebyo biremesezza nnyo abantu bangi nnyo okwetereeza. Oli naabo oluusi nga lubaale amutereereza mu Kiganda naye ng'ate oluusi Mulundi, naye nga ddayo mu birooto, kubanga ebyama by'omuntu oba ebyama bya lubaale butya bw'ayinza okwetereeza, bantu bayita nabyo ku mitwe naye tebabigoberera. Linaatuka ku musawo bamugasa ensawo y'olubugo, oluusi nga jjajjaawe teyakwatanga nsawo ya lubugo. Kyokka ng'ate ekitereeza lubaale kwe kumanya entandikwa, nina kwezuula ntya, nina kumanya ntya, kiki ekinkwatako. Nosanga oluusi ng'alina ebintu mu nnyumba bijjuddemu ng'alinga musawo Muganda, naye nga mu byonna jjajjaawe tasiimangako wadde ekimu. So nga ebintu bye bamuwa oluusi ebimu bituufu, naye kisinziira obuwangwa mwatereereza ensonga ezo. Kale n'ekintu kino abamu abasawo balina okukirondoola ennyo wakati nga baagala okutereeza abazzukulu, batereereza ensonga zaabwe. Si buli muntu eyeddira, si buli muntu alina erinnya, oluusi lya kika, oluusi ayogera Luganda, nti olw'okuba ayogera Luganda nti anaakwata ensawo y'olubugo, nti anaateekerera mu kibbo nga kyanjulu, nti anaayambazibwa ekifundikwa fayini. Omuntu asobola okubeera muno nga munnamawanga olw'embeera gye baludde nga batudde muno, ng'alina okuweebwa olubugo, kubanga n'emyoyo gy'abajjajja abasinga obungi oluusi abali mu bijja muno bazze baziikibwa mu mbugo. Ekyo kituufu, kaba kabonero ak'enkukunala akalaga nti
alina okuteeka ekitiibwa mu Bwakabaka mwatudde. Okitegedde kubanga bw'ogende Bulyambwa naawe embwa ogiyiga n'ogirya. Naye atandisa atya obuvuna obuddo bwa lubaale oyo singa oba omuwadde ekifundikwa oba olw'essibyo lw'olubugo yandibadde aweebwa ebyokwebikka bya mirundi emeka? Eri omuntu asobola okuweebwa olw'essibyo lw'olubugo naye ng'ate alina n'okuweebwa ekikooyi ng'ekifaananyi ekiraga nti omuntu oyo atambulira mu Bwakabaka bwa mirundi ebiri, atambulira mu Bwakabaka oba ebweru wa Buganda oba bwetwandiise nti lubaale oyo ayitabira mu Bunyoro n'Obuganda. Awo nno omuntu oyo oba omulina era oba ogenda kusikiriza jjajjaawe okweyasa okwogera buli ekimukwatako. Naye bw'otamanya buli kintu n'okikolera mu butamanya, genda okulaba ng'otandika kulanyanga nti tambudde ku basawo no n'olina Lubaale yagaana, so nga oluusi abasawo b'amazima era abeera afaayo okwagala okukolera, naye oluusi obutamanya kiki omuntu ono obutamunoonyereza akatudde ku ki. Kale nno obubaka bw'abantu bwetaaga okugobererwanga. Awo nno omusawo n'alyoka ayongerezaako obukugu bwe. Kati omukyalo ono agambye nti yaloose abantu nga boogera Luswayiri naye nga bamusaba amagi. First, okwogera Oluswayiri kye kikulaga nti bajjajjaabo oluusi bwe mwali mufuna ekika obanga jjajjaawo ajja olubereberye jjajjaawo yavaawa. Ekyo kyennyini kimala okulaga nti oli munnamawanga wajja buzzi. Ab'enkima abasinga bava nnyo ku lubuubuuto oba mu mbuubuuto za Lwanda, namba esinga bajja buzzi. Okitegedde? Kati oyinza okusanga nga jjajjammwe yava Tanzania. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati mu kutereeza Lubaale kwe kulondoola ennyo obubaka bwo okuva lwe wabeerawo ng'oli muto. Bantu ki b'osinga okweyolekerwa mu bubaka bwo? Bantu ki b'osinga okusera nabo? Bantu ki b'osinga okutambula nabo? Awo nno kw'ova okumanya wowoogwa n'otandika okunonooza ekintu ekyo nga okitandikiramu Lubaale. Yagenda okulaba nga jjajjaawe amanya nti muzzukulu waffe atuzudde, ategedde. Kyokka ebiseera ebisinga ye Lubaale atweyolekera nnyo wawaagwa ne kiki muli. Akati mu mbeera eyo amagi ge bakusaba oliko ekituntundu eky'obulongo oba ekituntundu eky'abamaama bannaalongo, ekituntundu eky'ebyo ebyewalula, era nga wakati nga tonnaba kutambula mu basawo oba wakati nga tonnaba kutandika nsonga zonna waliwo obuntuntu omuntu bw'asobola okukolera mu maka ge. Weeyolekeddwa amagi, osobola okunoonyaako ettale oba ewantu ewali enjazi oba ewantu ewali ekintu ekifaanagana empompogoma oba lwazi luli mu kituli oba kiswa kiriko ekituli, n'ogenda n'amagi n'ogenda n'ekibya nga kirimu amata n'ofukamira ewantu wonna n'oteekawo amagi. Eriyo omuntu nga Lubaale tannaba kukuza nnyo busungu naye nga oba oli awo nga tamanyi kyakukola, omuntu asobola okumala ekiseera ng'ateekerera Lubaale naye ng'asinziira mu maka ge naye ng'afuna bufunyi kumanya na kutegeera. Waliwo omuntu wabeerera nga luusi tannatuuka kutambula, oluusi kwenjera, oluusi Lubaale tannaba kulinnya nnyo nkandaggo. Abantu abasinga batambula oluusi Lubaale amaze kukaawa, kumala balwaza ndwadde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati mu mbeera eyo kati ggwe weetaaga okunoonyaako ewantu oba mu ttale oba mu lusozi, ewantu ewali empompogoma oba mu lusuku lwo oba ewantu wonna olaba empompogoma oba kituli kiri ku kiswa oba lwazi lulimu engeri y'akawukuwuku, n'ogendawo n'ekibya ky'amata, amagi ng'ana, n'okubako limu wansi ne liyiikako katono n'okombako. Ky'oba omanya nti omwoyo gwo gukulaga amagi gukutuddemu. Muteekwa okuba nga muyina oba mwana nga yazaalwa ne munne mu famire oba yaliwo ku mulembe gwa jjajjammwe kati nga ajja abanja paka ku ggwe oba ku ggwe wennyini. Kisoboka oba ku ggwe wennyini nga ggwe wennyini aloota oba nga wazaalibwa n'omulongo eyeewalula oba nga si ggwe naye ng'omulongo oyo ali ku mulembe oba gwa bakitaabo oba gwa bassengaabo naye nga
tosobola kukirambula, tokimanyi kyajja kitya, naye nga mwekiri bw'oba onoomanya ebikukwatako olina kulingiriza mu birooto n'omanya oba si ekyo osobola okubaako maama Naalongo ng'akuliko, maama eyewalula. Bamaama tubalabye, bamaama ab'ebiti bingi abagwa mu tuluba ly'ebyewalula, gamba nga maama Nattimba n'abalala, kitegedde. So ekisingako byonna okumanya n'okuzuula n'okweweza obusungu ne lubala obutamala nnyo ku kaawa. Oba olina okugenda ewali empompokumu oba ku kiswa oba ku njazi oba ku luzzi olw'enkoma n'ofuna amajaana n'amatu g'emmwanyi ana n'oganjuluza bulungi, n'ofukamira wansi ejje erimu n'olikoonako ne liyiikako n'okombako, n'otandika okwegayirira n'ogamba bamaama, obanga muli bamaama oba muli baana, mbagabudde amagi gano. Mwenna abatambulira mu byewalula mbagabudde amagi gano, kubanga ebintu ebitambulira mu byewalula bwe kizinga enkata, emirimu gyo gifa, bufumbo bufa, emikisa gyo gyezingazinga ne giziŋŋama. N'ofukamira bulungi wansi n'ogamba ayi bamaama, ayi abaana abalongo, mwenna abatambulira mu byewalula mbagabudde amata gano. Nsaba munteere emirimu gyange, nsaba munteere emikisa gyange, ebyange byonna ebyezinze nsaba muzingulule amakata. Mbagabudde amata gano gate byonna, era mbagabudde amagi gano. Nsaba mujje mulireko wano, bulijjo sibamanyi, badde sibamanyi, naye nsaba munkwasizeeko ke mbagabudde, mbategedde. Bwe muba nga mwe mu mmanja, nsaba munneeyoleke, mumbulire bye mwagala nga nja kubikolanga, kitegedde. N'oteekawo amagi ago, ekyo bw'okimala ne mu nnyumba yo mu nsonda n'ofunayo wantu n'oteekawo obusuubi ng'enkoko weebiikira, n'okola ekintu kye kimu nga ky'okoze ku ttale. Kyokka bw'ayita ekiseera naawe oba osobola okulaba nti amagi gakaddiye oba gamazeewo omwezi oba myezi ebiri, n'okwata amagi ago n'ogatwala ku ttale n'ogamba nti abaana mwenna abalira ku ttale mbagabudde, okitegedde. Bw'otyo n'obeera ng'ogenda okikola, osobola okulaba nga kantu katono nnyo, kantu kaba katono okaloota naye tomanyi ngeri ki gy'oyinza kkevuunulira, tomanyi ngeri ki gy'oyinza kkakola. Eriyo abantu abamu n'alinda okutambula ng'amaze kuvunda, n'alinda okutambula ng'amaze kusanga bizibu, ate bw'omala okusanga ebizibu eby'enjawulo ng'ebikuliko bisitudde enkondi, okuva mu kannya ng'omaze okkagwamu tebiba byangu, okitegedde. So ng'embeera gwe wagenda ogikuzaakuza mpola naye nga bulijjo wali mulamu, wali okola bulungi emirimu gyo biki, n'olinda emirimu ne gimala okufa, naye nga bulijjo olina ebintu ebikuyita ku mutwe naye nga tobitegeera. Eno kyandibadde kirungi okugemanga amangu ddala nga omuntu ofuna obubaka n'obunoonyerezaako. Lwaki ndoota bwe nti? Lwaki bwe ndoota ekintu bwe kiti kikomawo? Ndoota ekintu ne nkiddamu ekiro, ne nkiddamu nakakiroota emirundi 3. Bantu bwe batyo gye bali, naye nga bambi tamanyi kyakukola, tasobola kutaputa bubaka obwo. Kati abantu abasinga obungi, singa mu nsi abantu bali bulungi, kubanga abantu abasinga batambula emirundi 2, abantu abasinga baliko ensi y'emyoyo. Kyokka ensi y'emyoyo ya ttabbu, si nnyangu n'akamu, wabula singa ate ogirabuukirira osobola okugigema, musobola okufuuka ab'omukwano, kitegere. N'abantu abasinga batambula wamaze okujjawo obukyawe wakati waabwe n'ensi y'emyoyo. N'olwekyo oliko ekituntundu ky'ebyewalula, era nga olina kubeera mugezi nnyo kulabuukirira amangu ddala. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo, naye nga abantu aboogera Oluswayiri oliko akabuuza mwajja buzzi, kitegere, naye mugwa mu ggwanga ki? Kati mu Ntereeza ya Lubaale first omusawo abeera akukola alina okuwa obubaka bwo ekitiibwa, ate oba olina omuwa obubaka kuva obubaka bwonna bujjukira kuva lwe watandika okulootagana, omusawo oli n'asobola okugattagatta n'afuna engeri ki gy'akutandikamu n'engeri gy'osobola okuteekereramu Lubaale oyo. Gy'agenda okulaba nga Lubaale mufuuse ba mukwano, gy'agenda okulaba nga kituufu eggwanga mw'oteekerera lye liryo, gy'agenda okulaba ng'oteekerera mu bannamawanga abajja obuzzi, kitegedde. Akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.